kakati nkugamba nti first casualty is Besigye, because Besigye has been sustained by funds from government. Museveni has hit hard on the government mafias, has ensured that money is not coming out of government again. Starting with this financial year, nakwata ku 10 amaze okuteekamu abantu be wonna. Tamale tubadde ne sikando mu kaseera kano kukaka covid. Tubadde ne sikando eyensimbi ezateekebwa obukadde 5.9 kugula mmere. Ate bulira ekyo kyokka nkuwa kyakulabirako. Ate 81 billion ze bagamba eza gundi eza masks ebyo byonna bireke nze nkubuulira. Oyo gwogamba alwanyisa ababbi. Oyo gwogamba alwanyisa ababbi oyo. Ante gwe tokimanyi. Nakugamba nti bw'olaba omukazi nalonga afuumuuka mu loogi nga yeekunkumula, ekiri mu loogi kiba ku musajja, embeerera tegendayo. Nalonga avudde mu loogi nga yeekunkumula naga nti ekiri omwo omusajja kyalina mu mpale. Kakati acenja adduka acenja adduka agenda wabeera ng'okwesimbawo. And you hear this man Kaboy, is it in news for change to find a constituency in Irango? But mystifying. Need the change you had to say poor performance in a duka. That he had to say. We are going to help the government to do this. Of all of the cases, the bank you had to say, you know, about mafia, Temie, Katabadi Murabida Mukoti. Ebyo birala nze mulyango njanga ali mu court ne bakagula ndije mumanyi ko tasobola kulamula musango gwange cannot preside over my case. Bamazo baba mukubi bamuletedde kundi batemye kati bo badduse ye bakanyuze ku jirikiti bo badduse n'omuditi gwabwe ona achenje bakanyuze ku jiri bo batemye batayana batemye ne mulamu we batemye bo bagenze bo bakola. Kakati nze nkubuulira nti all of those developments you see these people coming out of departments seriously gundi eno mu Judicial Service Commission babajjayo nasali waliwo omukazi gwe naye yadduse baba kamudduke kati mwete mukiraba nze nkimanyi two nti these organizations political parties have been getting funds from foreigners. COVID-19 has also affected these people and they are inwardly looking. That's why Britain is jane jabase abantu bayo mu Uganda. But they yeka where they bagenda ku developing eddagala bo babawe. Kati vaccine enetuuka ddieno. Bajja babatwala. Buli lwolaba abasajja nga bajja abaana baabwe ku ssomero abage kitege ligenda kuggalawo. Kati abazungu bo ekikutegeeza nti air transport ejja kulwawo okudda bo babangisa nnyonyi kutwala abantu baabwe. But abali ku kisaawe teboogera nti naffe tulina influx eyabakomawo era ojja kubabuulira abataswala bamutaswala abali mu Ministry of Health ojja bawulira nga bagamba the number has increased because we received an influx of people from outside. How can a number increase if these people are first isolated for 14 days and released after their medical reports nga bamayite ate bavuddewo ojja kulaba n'engalabi atali angege mbuto mutwe gwangege ng'akyogedde. Yes sir. Kakati nenga nti two tebasobola kukola alliance kwegatta. Bobiwine bw'atuula nabali ababiri Mugisa muntu Dr. Besigye ne Besigye tebasobola kutuula bombi. Mugisa muntu represents the future. Nti ekibadde kibawagaza ku Besigye ya dinosaurs ya money. So the mafias could only trust Besigye for funding. Kakati sente nabo tebayina bati de kukumi bati ya Museveni okamala. Kakati gonde Mugisa muntu ne group erimu FDC yategeera nti Besigye ekibiina yakitta n'ateekayo Amuriati is a could be a good lawyer. This is politics. He's a quiet man. Amuriati babeera ku secretariat bwebwongo ba secretariat. Naddira ono omukyala gundi opposition leader. That one would be a mistress somewhere. Head mistress. Kana akakazi kaali kakyamuka nnyo kakiiza. Winikiza? Kweganga toyinza nakahatinga. There are people you cannot hate. She had an infectious smile. Omuntu omanyi omuntu
nga ne bw'abanyiize tewalaba nga abatanzania abo battanya abantu wano ng'olulimi lwabwe luli soft olutolo. How do you know that mutolo is annoyed? Omutolo oyitoka nti anyiize nja kukuteera kyali. So you see a person with such a good approach nabaga nti kakati tunuli ono omukazi Muhammad bagundi gwe bakozesa bakulu batagulula luli era yali agenda okubeera World Trade Organization ne bamugamba sooka otukolere kati bamuteeka mu support ye yavudde era gwe bawadde this Kenyan woman era ye yabawonya empulutulizo gundi mushikangabo yalwawo nnyo nga ye foreign minister wa Rwanda. When a country is facing trouble you get such a people ndi akakazi nga kati ako kachiza ngokagula nze muvumi chiza ngo muvuma koji no yali tavumika kakati gundi besi friendly kugane nombola baku TV kayinza okuba kali kakolera bukolezi ngomo ndasoma public relations nchimanyi yes I know public relations sinebifana byabakazi bonna besimbiyewo tebifana posters zabwe posters zabukana n'abakazi babalaga bifana biri computerized omuntu lyanga siyo saa you know public relations gwegendo some abasoma muri ko CNN baba yanga kasoli akadi wanga bamutwala gundi lije batamulaba mu radio. This is a good public relations chiriko people can come ndinamu mbayimbi bamwe mubalaba mpola kasenkunya kasebisambi bikwate nkanyanya abata kyakunama yeje kakuki kakati ono ayimba ki gundi nenkukabala golozande nenkukabala jabimba nga ine emyakana aja kutagala na bana bedu tekako esebo 1 2 nenkukabala 1 2 nenkukabala nawo buuliriza. When he comes, when he clocks 40, taja kwagala biraba you seek these kundi abikweke but he is young nti goloza era bakugamba kakati bad black fe tukimanyi nti teri malaya mukazi atagwaddalu sex affects the brain kakati egondi system ye bwebanga egondi ekyuma kiyiwa sente buli kaseera ero kiraba nti coin zizo zikikuba katenzo zinganza nye ebintu byamu ntunulwe windi nemanya nedda kino kyuma tekikuba sente ekyuma ekikuba sente kiba kikulubusi wano wekiyiwa wakulubuka kirabaga nti entebe y'omugagga kubatula okusaba abasabe esiwuka eno wasemba teri azze kusaba atula comfortable oyo waddiru so kakati mbagamba nti foreign donors zigenze the Europeans are concentrating on their problem era Besigye naluli bwe yali yasangibwa mu America bamutambuliza bannawali until September bahitinga Twin Towers and the man came back. The American concentrated on their domestic affairs. This is the case. Money is badly needed at home. Abazungu kakati nti Bobiwine gundi tasobola. Why? Bobiwine bwamitingana bweyegattana bano kitegeeza gwe naawe kennyini nkugamba tenga mugisa muntu atudde wali ne bababuuza leeta CV yo mu kufuga eggwanga Bobiwine kubana bonna fairly I'm not undermining Bobiwine in any way fairly CV gireete background yo nange natumira nali amekamanda emyaka 9 nono nagana naliko National Political Commission naliko Minister Internal Affairs nakulirako mechanized ya Masaka nakulirako we want to rule a country oyagala kufaana nako nono muwala zali anti abuuza kuli credentials za Bobiwine zali atoyo taina kyayina lwaki nti zali ne bad black bonna bwe mbatunulira tebawukana kwaga omukazi kati zali yayimiridde nga ali bwerere ye bad black kyamusinga ko mukazi akunama nnyo nga asitami kakati bad black asitami ono zali ayimiridde but they are the same yes bad black gwe oyinza tugamba nti baawo omugenzi semwanga yali wanjawulo nnyo n'ogundi ono we don't have a moralistic constitution nti your past si chairman wa electoral commission omanyi kati abo bazaali babagula nti kukuba ono bazaali bagulibwa kukubaani Bobiwine no
kakati abo bazaali nti bafuuke relevant zaali kusaasira eyakusooseeyo alabikako ono gundi eyakusooseeyo ono yani ono buchaman bamuleeta omuntu eyasinze okunyiyisibwa ebiri mu gavumenti ye buchaman yagenda okuyamba banne yeye bamuleetanga luzige ate no advisor presidential advisor nti bano abaagala ssente bebali ku bazaali. We cannot allow trivializing politics. Kubanga bano bamafia batya hard issues nti nabana babamugamba nti bagenda kwesimbawo tuyina mu constitution tukiyita national objectives baali bazirabyeko obuuza kwaba bagenda okwesimbawo nti mu national objectives okufugira eggwanga ebigendwa by'eggwanga obimanyi weyagala okufuga Uganda. That's why I'm telling you tibaleete million 10 bakidepositing kwegamba percentage gyofuna percentage sente zetusalako. If you get 20% you refund, they refund you 20% of your million 10 ujakola kawanga taliyo. So the gist of my discussion in kugamba nti I'm alarming seeing a replica of 1980 situation. Tikakati bamala okutegeera nti Mugisa muntu ye wa future. Mugisa muntu would go back to NRM, but that would oba wa future nti baliolizinze nti violence tekola. Kakati violence obatokola, let us build a political party eyimiridde ku bukyayi, eyimiridde ku issues. We can get Labour and Conservative like in Britain. We can get Republican and Democrats in America. Kubanga Mugisa muntu byayogera ye tebisireteninga abantu tebisireteninga bali mbuyinza. The only problem Mugisa muntu yayina si mubbi ba mafia tebasobola muwa power naye Museveni abakubye. Kakati Bobiwine ye mubala ti Bobiwine naye yennyini is overwhelmed with the achievements. Hey, ngobadde Bobiwine toberanga kona chairman we receive toberanga kochi nolaba ekintu kino. In fact has managed to control it. Singa ku buvubuka bwe na kyaba yita ndi muje babakubetia gas muje bakole kibati is a gentleman. Simu yaye ngabano bazali bwe bagala tulaga kubanga kumanya tolaba zake singa ye Bobiwine. Okiyita abantu nabagaka kati ngenda gende muje oyo Bobiwine yagenze mu radio ya CBS. Do you know what happened ku ngudo? Bantu bamwaniriza yati bano tebakimanyi kati ekibatiisa minister navayo Bobiwine ajja kuba Judith Nabakoba n'agamba ekyo tekiddamu yotomumbulira ye mufunyo yotomumbulira kubanga ogana abantu nga kabasa akube enkungana ne mwala wakuteesa izisemba buli Rwanda yotomumbulira oyo baba yambisa bwe bati. The issue is nti nabagamba nti siwera nnyemba. I said muleme kuwera luyimba tuliyambala engule. Nembaga nti oluyimba lwa Uganda teruwangaala. Massa Blaster enfu emanga kakati wali lwagenda wa bamukuba alwani ya tampeko ya malo no muyimbi yafa kati gwe nkugamba Massa Blaster newe eno maike yazigiti tesaaga nebo jikona ko babo songa eno mazigiti eriwa jiyaliva ani ajirina eyabakyala ani ajirina. Where is it? nawe uyimba obukunyumira. Where is it? Why? Where is it? Hey, mama yankuza, where is it? Music, I cannot quarrel with the music. Do you think if Bobiwine singa omugole ono arrive mu kidaala beeri nnyo mulaba, do they line up ng'agenda okusena amazzi ku luzzi? This is an excitement. You allow Bobiwine to be a regular attendant of become a permanent penalist at CBS. You will not see them there. If they are hired to impress, who will hire them again? Nti papa alabika buli lwakusatu mu dirisa lye mu St. Peter's. How many Italians spend their time nti bagendeyo? Era abaliwo be batualist abakola ki? Ekintu kyonna gwe tunuli abayimbi bwe bagenda mu kitundu enkya bakomawo.
kakati ensonga nenkubulya ensonga eyokusatu nti we have failed to harmonize. Tulina ebizibu bibiri. Tulina ennyumba gye twazimba ne tugiteekamu oluggi ne tufunayo agenze ewa Tamale n'atugirayo abagagga bye bamaze okukozesaako kati kitanda twagala okiyingiza mu nnyumba. What do? We must sit down. Yes, because we cannot oba ekitanda muki reassemblinga muki dismemberinga then you reassemble it inside oba mudira omulyango mulala ne mugutemamu nikiyingira mu kisenge oba oluggi muteekamu ne mumala oduyisaamu ne mukikola. Kakati we are avoiding this because these people are not interested in elections. Kati neba ine ensonga zebawa anti wulira ensonga bazirabira zozigoberedde kubankugamba nti constitution ekugamba presidential elections cannot be extended in Uganda full stop. Whether it rains, whether it is sunshine, I think whether the country is invaded. Kakati, two, if you look at this situation in time, call a referendum. Bobiwine has been in parliament. BSG has the largest party in parliament. Why didn't this attract their attention? That we are heading into a situation where the president's elections cannot be extended. Why don't we talk about other alternatives? Why? Bo baagala kavuyo baagala olutalo okulonda kuveemu akavuyo ng'akakinaana nti UPM yo yali eyogera ebyo nti akaluka yeyongereyo naye nga ye President Museveni mu kitabo kyakugamba I was not interested in elections. I was even dragged into UPM by people like Ebidandisali. I wanted them to mess up their elections so that I get a broom and sweep them all. Kakati nabano bemulaba abagamba nti okulonda kweyongereyo tebali interested mu kalulu, which is dangerous. Nti ali interested muganda ganti kona weka tokalinda kusabana ttaka. If these people were interested mu kalulu too, were fed by the mafias in government, baba gamba nti Museveni ajja kuongezayo akalulu. Kakati baba mafia ne basala amagezi gali bwega ne bagamba nti constitution egamba ki? Constitution egamba nti president obuyinza bukwasa speaker ntwe ya pusi yakulembera delegation ne bagende wa Kadaga. I'm telling you, genda mubuze Kadaga ne bagenda. Hey, if Museveni hands over power to Kadaga, the mafias are represented. Kakati ate timu endala etayagala Kadaga mubo, the slaves went to Kadaga. The masters abatagala Kadaga, what did they do? Ate bo batandika okuba Kadaga nga bakozesa nankabiru. Kubanga bo bakugamba, is it mentioned that Rebecca Kadaga? Nti no, any speaker. Why don't we remove Gondi Rebecca Kadaga be batandika ebyo ebyomuwabira mu koti ebyokola ekyebyokozera sente twandamainiha munakabiro bamuinsolingewo nga speaker. Lwaki bo bamafia balina options bbiri? Why didn't these political parties, the politicians, have this? If the president goes ahead to organize elections, what do we do? You must. Why do I write these books? Mala kumanya nti bano bagamba kino nze ekituufu nkimanyi. Within 4 years tujja kuba tukwataganya. Kakati nenkugamba ekisembayo nti what we should do is to harmonize the Health Act with the Elections Act. Nti eno Election Act ekugamba abantu bonna balina okuba enkuŋŋaana beebuuze ku bantu baabwe. Eno Health Bill, Health Act ekugamba dispersing. Can't we harmonize these two and we have fair elections? What if we maintain sanitation and social distancing? Why doesn't the Electoral Commission, you just need tapes, recorded tapes, examine what has been done in Malawi, examine what has been done in Burundi, examine what has been done in Mali and South Korea? Does the Electoral Commission have that time? Hey,
anti kyemwali baddeko even when kyemwali baddeko n'ababaka ba parliament mwina ennyonyi ya Uganda Airlines ezebase let a team from the opposition and go and say observe naye bano sibe baliko. They are not talking about providing a solution. Why? They are not interested in elections. Balinda kavuyo. Naye nkugamba nti kakati tunuulira modalities to me Tamale katono nnyo nga tetunagenda ku modalities ensonga opposition zeewa zensonga NRM where you belong zeewa ati kyenkubuulira nti abataagala kalulu BMPs tebaagala kalulu naturally. Why? Nti enkomerero yaabwe ebadde mbi nankabirwa abakubye n'abamalawo buli Museveni bamusaba ssente ku issue kati abantu babulijjo kyababulira ndi mutwala BMP wasa omukazi nga mpasa wakika naye akaboozi ngula kagule kangule malaya ajje n'ebisoko by'oku street weefunye bad black kwaye n'ebisoko abiyina olweyo olweze mu nnyumba ennyingi terukutukira mu jerusembyeyo kakati weefunye bad black kubanga nabana abaka ba parliament abenalimu they are turning themselves into political pursuits whatever bill is ali nankabirwa nga basabirayo sente kati abantu. Two, you made a mistake, a very big blunder. You wanted to extend yourselves by 2 years, which is wrong. Even before COVID. Nemutia kakati muyo muzeeyo emyaka ensamu mweta. Yes, nabaga nti Museveni atwala mata mumutwala njagana walaji yo wazirizirigo naffe tukisibe wamu naffe atwongezeeyo. How? Kakati mbagamba nti ekyasinza okuneewuunyisa ng'ekyaluzigo kyakitadde ku bbali sibwe mbadde sinalabayo situation mu myaka 35 balamuzi gye bakwatiddwa ekyo yali mu pandagaali. Anybody who arrests judges to express to tell us that he is very vigorous is an idiot. He's an idiot. Go ahead and test them oba kuliko omulwadde ebyo byakolebwanga mu pandagaali. Somebody asked, don't these people want to top the government? I said, no, they don't have that brain. Tebategeera bye bakola. They don't understand these things. Tebabitegeera. Teri makanika. Yayagala vigilance. Akakiiko kakoze nnyo egindi. N'abalamuzi kabakutte, you are an idiot. You are an idiot. How are you going to haka tubakebere bayina oba tebayina? Wabasanzeewo. Mulimu ebi kakati. What if kankubuuza what if kati President Museveni n'atambula nga talina masiki ng'overinga omugamba nti muzeeyi talina masiki nkukutte abantu abamu obwongo tebayina. Some people musoma mu church musomera bwereere. If in heaven at the reception there is a questionnaire where you have to answer certain questions owe mujja okukoma kuba temulina common sense. But I was getting common sense. I first ask myself, these are judges. Katinganza amanyi ebintu. Ojja kuyisanga nti abalamuzi abo balina omusango gwe babadde baliko. Oba waliwo gwe baasalira. Oba waliwo gwe baakola ki. Kuba kati mu judiciary mulimu crisis ya retired gundi. Ono nabakubidde akatambi ng'abantu batudde baga nti bagemerera abutajja kuvaawo. Ate nze mbabuli I don't know how to utilize people. Bino byonna bimulya mbu abaana babasadde akabiki. Mu Uganda, the moment you see an upsurge of construction, an upsurge in a building, in a construction, children disappear. Babasadde. It's common. When you go to Liberia, during elections, anybody who wants to win must kill a person. People disappear. Wano mu Buganda, baba ngenda okuteekako kabaka. Yes, sir. People don't move at night. Enga omuntu bamutta buno bwe bukuba namunjolo banga bateekako kabaka. People used to avoid the town. They grab you. Kakati Africans ensizukuze Tamale ebyo bikyaliwo. Tradition tevaawo. Tradition kyebayita tradition. Obuwangwa tebuvaawo. Why did to stop Naku okukola emikolo gye? Was it an initiative of Mengo or Matembe and the group? Tikana kato. Chali chivudde Mengo.
obuwangwa buwangwa era obuwangwa bwabubeeramu nobwete yagamba nga nti Republican bagenda ne babakolako emikolo neyita ojoka ewabwe era after the war ne bambala amaliba ne bazina. Obuwangwa buwangwa. Why? African gods are very fertile. Nti ekyo bw'ogaana okikola ojja kukolebwa kino, nobody risks. Taliyo. Tewali. Kakati nenkugamba nti ebyo nga tubijeemu. I'm seeing the problem of modalities. Tell me. Ku local defense eyo nga tulonza akalulu essaawa emu neewera munaagoba bw'abantu ne bakkiriza ne bagenda ssaawa emu babalekere boxi z'obululu mmwe. Tulonda abakyala tulonda baki on the same day. Ekitegeeza buli mu bwaleeta ba representatives babiri tuyinza okuwerawo 10. Kituufu. Kakati 10 nga tukebera mu kabogese mulimu social distancing oba bajja kuleetayo ekizimbulokosa. Opposition wekugambira tikimwogera tikisoboka. Akisoboka. Is possible. Bw'oba oyagala kuuma bantu nga balamu. Extend direction. Amasomero kati ng'ewaffe mu kitundu era nnondera ku ssomero ly'Abakatuliki. Ekisaawe kakati tugeze mu Kampala bateeka ennamboole. Kwata ekisaawe ky'ennamboole gye baagala okutwala aba covid. Ekisaawe ky'ennamboole mugendamu abantu bameka nga mukoze gundi mita 4 ne muddira kubanga what you need ekisaawe kirimu mita 10. Esepo 10 10 nga buli muntu yesudde mita 4 ku munne mujjamu enyiriri 25. 10 mujjamu abantu 25. Ekitegeeza abantu 25 nga gundi munyiri mujje mumeka mu 10 mujjamu box meka kyemunyonyoddeko kitegedde ekisaawe kirina mita 10. bwe bagenda bwe bati mu 10 ku mita 4 mujjamu abantu 25. bwe bagenda bwe bati mita 4 mubamu 25. Kati abantu abo 25 mufune bokisi 5 oba mu layini muzigatte 2 nga bali ono bwagenda nonagenda nga bwolaba ku kisaawe muba musimbye enyiriri naye nga buno bugundi ababawa visa n'okubabooza buli omu ali mukake create many ballot boxes. Tamale ekyo kyogera ng'oli realist nga bwe nkumanyi kubanga si buli polling station tutusobola okufuna nkubuulidde kyenjagala okubagamba nti gwoli bent on one thing but I've told you failed to have a referendum. Now the condition is ti omukazi azaalira mukamu oba bamulongooza ya mu realist nti president can the president hand over is the president to the speaker. Is it possible mu mutwegwo kakati bwekitaba possible? Yes. Abebibiina bwe bagana okwewandisa okulonda kyawandiikibwako mu constitution ya Uganda nti Besigye alina okubeeranga mu kalulu nabo tebayina bakwata bisubi. Kakati is a practical wenkugambira nti find ways of making sure nti wano akalulu katuuka bukyali kubanga tojja tugamba nti essaawa z'okulonda zibalibwa wekaze tukoma ssaawa emu nga babulese essaawa 6. So the whole issue is to lwaki ebyo temubiteesaako ebyange biverifying akalulu tekakati katugeze ekigalo kino kikyateekebwamu n'oli najja naye olwala ekkalaayi okyatobola ogiteekamu ate tomanyi nti nayo kakwatirawo ate okanyugayo bukanyuzi. Kakati kitegeeza more addition baffles or find another channel, more additional ballot boxes, more lines, more efficiency. Abantu bayisaawa 12 kafye genda okutuuka nga kalangiriddwa. I'm telling you Uganda wano anti nkubuulira nti ekijja kibi nnyo nti bano abaana bagenda kujja balemerewo basibewo akakala
tetuvaawo mugende local defense ekubekaaba olabe emitayimbu olabe local defense emitayimbu naye waabwe gye basala amanyumba g'abanyabwe bagoche. This is what I'm avoiding. These people just want to provoke government. Emyaka 75 buli omu yali amanyi Lukwago nadduka emisinde ne kujja Segona bagenze bamulamuze kujja injunction. Nobody could stop parliament in progress. One would rather extend the election than risk that kind of situation. Tewali Museveni tajja kukwata power giwe speaker. Omanyi constitution bwe yagamba speaker abeera nabo embeera ya COVID-19 yagenda kuggwadde. Why don't you accept? Kubanga reality zemba sekerera nti kati muli mu ebyo muli muki naye amasomero gano mumanyi nti enkuyegezigalya mumanyi nti emisolo giyingira olowooza abali mu education mbayita basiru abali mu education kasa president anaga nti okusoma kwa wiiki ejja oba naku 7 nga bafuna inspection y'abayinginiya nga balu eryegindi abaana ligwa bugwi eryegindi eryo lyakuddamu nanyini oli kwotegedde akola tenders mu Ministry Education ye kati engalo zimusiimu ate bayina ensonyi olowooza nti waliyo omulala gwe banaawa tenda no biliyoni 15 mbu owabukedde akuba ebigezo by'abaana. That was an how ani abikolola if it is easy for a parent to mark omwana we then kakati tubasomeseze nga waka bajje bakola ebigezo. Let schools become examination centers. So me I know what I'm talking about. Nti today mukimanyi nti kakati amasomero galina muki munsiko. Hey, there ought to be an inspection unit appointed by the permanent secretary to inspect the schools to make sure this would be even the best time to rehabilitate these schools because the students are not there. Naye batibamanyi kulya sente. These people don't know how to eat money. Bujozi emitwe gyabwe kijoga bujozi. An inspection department negenda ngerambula amasomero district to district. We recommend those ones ezitakyasoboka. We recommend ezokuza kama bati amalala. How much money do I get? No, you're a company jokuba yoli munnafuli yafuna buli wamu wonna mu mawulire yafuna mu education ya jamu egindi ya jamu era gujja okulaba Tamale nga tutundikira singa temunoonyamu mu buli kintu sente. Solutions are there. Do you compare Ugandans to Malawians? Ne bw'oŋŋamba nti akalulu kanaabeerawo it will lead to an upsurge of numbers. COVID takyakanga era in fact for me as a media expert what the president needs to do is to dissolve the current structures, create a new structure whose message is to coexist with the virus. Ebyokanga abantu byaweddewo kyogere bakubera emityana mukazi gwe kyogere bakubera eggomesera zikugyemu bakusobyeko abantu bemwalimba emmere bemwalimba amataka toyinza obbazaayo kyogere bakubere bakusobyeko n'okusobyako ebyo toyinza kubyogera kati abantu tebakyaddayo tokyabazaayo abantu message gye baagala kubanga era temuyina kyemwakola task force teyina kyeyakola abantu ekyabatiisa coronavirus kulaba bifaananyi bivuddewa bweru kakati omuzeeyi babu alina rediyo yagyekolera dda tugeze ayimiriddewo naawe ajja kuwa time ojja omuvumire ku rediyo ye kati mugenda kukolera ku bizindaalo. All of these are excuses which can be solved. Ate nze mbabuulira bamafiya ba Museveni tebayinza kukkiriza kalulu ka science. Inspector General wa poliisi akkirize omudiri gw'abadde afuna mu kalulu yawumule nga tezize umulenga tezize uwamba nje bape master aba bategeera nti ku kalulu tulya kamanda wa local defense nti zonna zibasuuziza omulundi gumu bagenda kukola ekintu kyekimu bajagula abantu babwe bekalakase local defense bakube mu 10 bagaye muzeeyi tetusobola okutta bonna akalukate enkungana zijja kubeera. That's what I know. The mafias cannot allow this scientific election because of their selfish interest. The civils cannot wait the next 5 years.